Butone mu butendo okuwooma. Omuwala Nanteza agenda asaasaanya amawulire nga bw'alidde baserebu b'e Uganda bonna. Simanyi kigendererwa kye ki. Nanteza nno munnange mwannyinaze. Abasajja abo b'oli mu kuweebuulira mu mawulire balina amaka. Kya bulijjo era kya butonde nti abasajja beera era baba n'obuntu bwabwe bali. Naye obuzibu obukirimu yoyo gwayenzeeko okugenda ng'asamwasamwa. Madrat bw'aba yakwagalako yakkaanya naawe nti munnaye nkugambye byanzikiza bwe mba mu bantu bawaakisa tewejjaayo. Kakati ate lwaki wejjayo? Gwe ekyo ky'oli mu kukola olabanga mbu ali mu kwerinnyisa akatale mbu simanya kamiliyoni yandya, simanya Madrat yandya, simanyanga ani ono omuvubuka Daginaisi yandya, Gulunedi yandya. Munnange oba mukwessa value gwe tokimanyi. Omukazi omukulu n'ojja mu mawulire nti gundi yandya ono n'olibandya ono n'olibandya, oba mukwessa katale. Oba mukwessa katale wadde gwe omanyi ng'olinnyisa kiraasi y'omu tugambe nti baserebu baakulya. Abantu bakiteeka ku baserebu nti balina akawuka ka mukenenya. Gwe buli lw'olaga nti gundi yandya n'omusajja eyali kuwasizza agenda kukuboola. Siita Madrat waayise, siita kamiliyoni waayise, siita gundi waayise, kuba mwakiteeka ku bayimbi nti balina siriimu. Gwe ekyo ky'oyitanga okulinnyisa ebbeeyi. Munnange oli mu kwekkakkanya wekka. Waliwo omuwala gwe nali njagala ennyo, naye bwe namanya nti waliwo omuyimbi eyamulya natyamu. So nga ate ye mu kukiŋŋamba yayagala kundaga nti wa kitalo nnyo nti omuyimbi oli olaba naye yandya, naye nze natyamu. Kakati naawe bajja kutyamu nga bagamba siita gundi waayise. Ogenda oyogerera Madrat nga bw'alina akasolo akatono, naye ku basajja bwe wakamenshoninga abakulidde n'omwana omuto akiraba ne kasiru oba n'omulalu akiramuza bwenkanya nti ekisaawe ekyo kyekinene. Ekisaawe ekyo kyekinene kiyitiddwamu nnyo emmese eziwera. Kakati kyagaziwa tokyalina kyowulira, wawuukuuka. Nanteza wawuukuuka. Kakati otwalibwanga omuwuukuufu atakyakkuta, atakyalina feelingi, atakyawulira musajja yenna. Mwana wa maama, tekinnabeera kikeerezi okwekuba mu mutima. Omanye nti by'oyogera biri mu kusuula wadde nga gw'omanyi biri mu kukuwanika, kubanga omusajja bw'aba akulidde ne muteesa nti bwe mba nkulidde byanzikiza, bwe mba mu bantu bawaakisa tewejjaayo. Siraba nsonga lwaki gw'oba wejjayo. Leka kuweebuula basajja abo balina amaka. Omanyi abawala abo abafaanana nguli pookino abatunulanga nze yeekolera, simanyi lwaki bafuba nnyo okumanyisa ensi nti gundi yandya. Ate n'ebipande ojja kubitimba tubisange mu stenseni ng'otaddeko Madrat yandya, naye mudde nnyo kigenda kukukuba. Mudde nnyo kigenda kukukuba wadde nga kati toyinza kukiraba. Okyanyumirwa amawulire nti simanya kati ofuuse serebu, bati obulamu bw'obwa celebrity bw'oyingirira tobumanyi. One day waliwo omuntu eyansanga ku bodaboda nampeereza message ku messenger nangamba yeekolera nkulabye ku bodaboda emmotoka yo yafa, nga ye takyamanyi nti obwo obulamu nabuvaamu nagwa dda, naye olw'okuba nninawo kulinnya buli muntu akyantwalira mu bulamu buli. Omulala yansanga ndya katogo muzitonninnyira nangamba mbadde nkusuubira kulya mu Serena. Abasajja mmwe abategeka ebivulo ebyakabi. So kakati gwe erinnya ly'onoonya tosobola na kulimenteininga, tomanyi bwe limenya ojja na kutuuka okulema okugenda okugula gonja, ojja kulema okugenda okulya akatoge wa mama Naaki mu Soweto olw'ensonga erinnya lyo wali wanika lirina kulya mu Serena. Tekinnabeera kikeerezi kukyusa mwannyinaze. Ebintu by'okola bya kijjega, biviireko ddala, byewalire ddala, ddamwako obuntu. Oli mu kweweebuula. Madrat waba alina akasolo akatono, naawe olina olunnya lunene.